wonna wosinziira okutuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwoti eyapakasizza olwaleero weeba agenda obugenza okupakasa naawe tukwebaza okubeera ng'okola bwoti atugoberera ku mikutu gyonna kwotugoberera tukwebaza okubeera ng'okola bwoti ampuliriza nga onoonya kuweereza message mu programu wandiika essimu 0787427338 eyo si ya kibazo ya simba oweereza wano ku kompyuta wendi zonna mbeera nziraba seemwemu zonna zibeerako ku screen nsobola okufuna message 20 omulundi gumu eyo ekugondeza mu 0787427338 ali waali ng'oyagala kuwuliriza programu nga bw'ogiraba noonya radio simba ku mukutu gwa Facebook kwe tuli ku Facebook live osobola okulaba ebigenda mu maaso mu studio n'omugenyi waffe olwaleero akamugezi k'olwaleero nina omubaka w'abantu b'emikono municipal mu lukiiko lw'eggwanga honorable Betty Nambooze nga bwe twakusuubiza omulundi guli tibuli wakusatu ate obudde ne tubukwata honorable Nambooze buzantu basabale banyala batuuliriza mbalamusizaako nebaza Katonda omulungi ow'ekisa abankuumidde mmwe Mukama bakkiriza tuyege sigale nga zikyabakubira enduulu mu Uganda yaleero eno eyandabiraako ddala manyi kibazo naku zino bw'oba ova awaka okyuka n'oddamu n'otunulako awakaawo kubanga abantu 21 okusinziira ku data ya poliisi likodi ya poliisi ti mu Uganda abantu 21 batemulwa buli lunaku 21 people per day batemulwa buli lunaku n'amakubo gaffe ate nago mabi nnyo accidents Mukama yazitutaasa ogenda nolaba kati naza ava ku Jinja Road wali no trailer n'eryoka ekuyitako nga muyisinganyiriza just inches apart n'akamotokako naye Mukama n'atuyamba n'atukuuma tumwebaza nnyo abafunye ebirungi temubulayo muli okuzaala kugula ettaka n'okufuna emirimu mwebale nnyo Mukama yeebazibwe kati era njagala kubagiza abafiiriddwa naddala abafiiriddwa abantu baabwe mu butemu oba mu matambutambu ng'agaafiiriddemu Rita Nabukenya abadde constituent wange wali Seeta wali omukyala mukwano gwange muganda wange tweddira kube bamuyita Maama Ntongo omuwala oyo abadde amulinako Uganda era kisuubirwa nti n'olunaku olwo oba emmotoka lwe yamukoonye yabadde ava mukoona awo Seeta njagala nnyo okusaasira nnyo ab'enganda ze bakwano gwe n'ab'ekibinja kya People Power kubanga ye Rita abadde waddefe abamu tubadde tetumumanyi ku buntu naye olaba ebimwogerwako naze neneetegereza n'ebintu byabadde apostinga mu social media nendabira ddala nti abadde muntu wa Kyagulanyi ow'amaanyi era nga yeeyita wali ku Facebook ng'erinnya lye bayita Rita wa Kyagulanyi njagala kubasaasira nnyo bwe ntuuka ku Kyaddaani Kyeyune bwe baakubye amasasi ekiro gy'akawungeezi wali ewaffe Nansana simanyi na bigambo byensobola kukozesa olw'okusaasira n'olw'ennaku gyempulira ku mutima olw'okutemulwako omuvubuka oyo ate ekibazo kino ekintu kye twalaba edda kati fe abamu batuze mu nkovu kibazo jjukira abantu be battire Nammanve mu 2020 nga tugenda mu 2020 gwali mwaka gwa 2020 Besigyawo yafulumiza reform charter ekiwandiiko ng'agamba bannange gavumenti ya Mwami Museveni bw'eba yeeyiyo gye twajja mu nsuko yeetaagwa reform okweza obujja okwenunula again kati Besigye yali agenda Jinja eyo bantu ne baagala babeere ekkubo bazimbe biyitirirwa emmotoka nejja nebasaabala bagamba n'ogamba abaaliwo abalaba n'amaaso nti oli yasooka n'abatomera ate era nadda ne reverse n'ayongera okubalinnya bebagambe yabatomera bamulonda ku bwa chairman awantu awamu awo 25-26 tujjukira omusajja gwe bayita Magala nze neeyo waffe Enkoowe
mulirwana wa kitange ow'omuddumbi eyagenda yali musirikale ng'akola ne RDC tumwine awe Lubaga. Dr. Besigye n'agenda okulaba Katikkiro Muliika n'okweyanjula nga musajja wa Kabaka ogula certificate. Awo abantu abaali bamuwerekeddeko ku Bulange omukulu najja n'abakubamu amasasi n'attamu abavubuka. Buli nnaku etugenda sayidi eyo gye babaziika Dr. Besigye bw'aba alina gy'alaga eyo atera nnyo okuyimirira mu maka ago n'atuukako agenda entaana z'abaana abo abavubuka abattibwawo. Abo tubajjukira neera n'abantu abalala bangi nnyo abazze bafiira around candidates. Waliwo omulundi gumu naye ndowooza yali accident ate bye tujja okubuulira bannaffe ekimotoka we kyadde emabega n'ekirinnya abawagizi ba NASA Ssebaggala. Ku mulembe gw'Obota abantu bajjukiza nnyo bulijjo abaana b'essomero eryo abafiira ku lw'Entebe nti abaana b'ekisubi. Naye kakati ebyo bye twali tusomako mu history, naye kati ate ffe ebyo n'ebirala tubirabyeko nti okuvuganya mwami Museveni kujja n'omuwendo munene nnyo mu kalulu, era Bobi Wine atandise okugusasula musajja wattu. Njujukira bwe yali ava mu Amerika, olunaku lwe yava mu Amerika ng'akomawo mu Uganda we yagenda okumujjanjaba. Namuwandiikira akabaluwa ne nkassa ku mukutu gwange ogwa Facebook nga mukulisaayo mu bulwadde naye nga mubuulira olugendo lunene lwayolekedde nze awo naluyita Longo Walk. Naye namugamba mu kiwandiiko ekyo nti Bobi okubuulira gye bujjaawo gavumenti ejja kwesuulamu akamba yaayo etandika okutta abantu, naye bwe banaamala obbatta nga batandika okubakunenyeza nga batandika n'okugamba nti gwovunaanyizibwa kuki ku bafaabo. Ne mugamba nti bajja tuuka n'ekiseera bateekewo ebifaananyi bagambe nti bannange mulabe ono yafudde naye mulabe abaana ba Bobi ate bo we bali, bagambe bannange mulabe bano babonaabona naye ate ye Bobi Wine bw'alwala ye agenda mu Amerika. Ne mugamba ebyo byonna byetegekera okubiyitamu kubanga n'abakusooka babiyitamu, naye bw'obirabanga togwangamu amaanyi. Kati ku bbaluwa eyo waliyo abantu abamu abagendako ne batandikwa abamu ne bannangira n'ebigambo ebingi, era olunaku lwajjo nagijjeyo ne ngisomamu ne ndaba ne comments ezimu abantu ze baali bateekako, naye ne ŋŋamba nze nti mwannyinaze nze nakola kye nali nteekeddwa okukola eky'okumubuulira olugendo luno nga bwe luli, era n'okwongera omugumya nti ebyo byalaba be balwanirizi b'eddembe byonna bye bayitamu. Waliwo Munnakenya omu yawandiika n'agamba yali owuko nti demokrasi okumusimba kulinga kusimba muti, nti omuti bw'ogusimba olina okugufukirira. Naye n'agamba bw'ati nti naye ekizibu ku muti gwa demokrasi gwo gufukirirwa na musaayi. Gwo gufukirirwa na muki? Na musaayi, naddala wano mawanga agaffe aga Africa. Naye si awo wokka, ba Martin Luther era baabatta, abo B'Amerika, Mahatma Gandhi bamutta, abalwanirizi b'eddembe bangi babakozeeko ebizibu. Singa otunula ekyali South Africa wano kibazo. Ffe twalabanga omanyi firimu ze South Africa nga tubigoberera nnyo olw'okuba nti no South Africa yalwaninya nnyo apartheid, ffe mu biseera mwe twavubukira. Naye batuuka ekiseera abaali balwanyisa apartheid mu South Africa, abo aba ANC ne basalawo nti baziika ku Lwamukaaga, kubanga batuuka ekiseera nga babatta nnyo, ne batuuka ekiseera ne bagamba tujja kuziika nga ki Lwamukaaga, era nga munnaabwe bwafa ng'omufu bamutereka. Kati ne babajjayo oluusi wiiki emu baabangamu oluusi n'emirambo mingi ddala, ne bakwata keesi z'abannaabwe ne batambula nga bagenda bayimba ennyimba ez'okwekubagiza ez'okukungubaga, naye eziraga nti newankubadde babatta tebajja kuva ku lutalo, ne bagenda babaziika ku Lwomukaaga wamu. Nti kino bannange kye tuyitamu nga mu Uganda. Saagala kubagamba nti kirungi kibi, naye kye tuyitamu kati
1 twali tukiyiseemuko kyetubadde tuyitamu mwami Museveni okuva we yafuna abamuvuganya okuva mu 1996 98 Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerera avaayo. Wabaddewo abantu abajja battibwa nga tugenda Mbululu. Naye omanyi buli ekijja kisinga ku kinnaakyo kubanga n'atukolako ebikolobero naye agenda akulaakulana mu muze guno kati watuuka ekiseera nga of course bagufunyemu obukugu bagufunyemu obukugu. Kankubulire kino kampeyini ewedde ng'ennaku z'omwezi 17 ng'enkya 18 tulonde abasirikale n'abantu betumanyi abamu amannya agalenzi gakyala gimpadde awo emukono. Waliwo omu bamuyita Isma Mbaziira nga bali ne munna omupoliisi olwaleero mulabye kati ye DPC w'Embaale ng'ekyamufuula no DPC w'Embaale bamuwa kibonerezo bamuwa ekibonerezo ku bye yakola emukono ne bamukuza ne bamujja ku bwa DPC bw'emukono ne bamutwala ku bw'Embaale. Bazinda omukulu Bakaleka oyo yazinda kampu yange. Abantu abo abantu bange baali bakuŋŋaanidde mu kifo bakiyita Baamuzaala Esseeta. Musomesa wange bamuyita musomesa Batteye nannyiniwo baali bampaddewo nga family nti kampu yange omanyi bwe muba munaalonda awo we mukuŋŋaanira mugaba empapula mukole kimuba ne senta deployingira abantu bammwe. Senta yange ey'Eggoma division bagirumba ekiro ne bakuba abantu emiggo ne babatema ne babasamba ne babakolako buli kintu kyonna kyonna ekyeffujjo ne bakwata 158 ne babatikka mu mamotoka ag'enjawulo ne babaleeta abamu babasibira wano ku Kira Road aba babasibira eri ku poliisi y'Ekirebwe eyogerere aba babatwala ku CPS abalala ku Jinja Road ng'enkya kwe kulonda. Naye mu bantu abo mwalimu abavubuka 6 babatemaatema. Omu ku bo gwe bayita Namugera n'olwaleero akyali mulwadde. Babatemaatema era ku magezi gaabwe baali bamanyi nti abaana bano babalese bafudde. Okumanya bakakasa nti bafudde ekisooka babasalako engoye zonna bakozesanga jambiya ne basala omuntu ne bamusalako jini ne bagikasuka wali ne basigala bwereere ne bamala batemaatema ne babateeka wali ne babaleeta ku poliisi emukono ne babasuulawo wansi ne babafukira. Yes. Mwalimu nga 2 abaali bali conscious ne babafukira. Oluvannyuma omupoliisi omu erinnya ndyerabidde mbu ye yali osi wa environmental police naye kwolwo yali abiyingiddemu n'akwata pickup ne babatikkako ne babatwala ne babateeka mu ggwanika erugazi mu ddwaliro bana 6 omu bamutema. Nja kubakulaga omukulu kibazo olumu nja kubaleeta wano abaana abo mbakulage era n'okuba nti abaana abo tebaafa kyekisa kya Katonda. Omutwe gino gyonna ne bagitemaatema ne babasuula mu ggwanika wa erugazi. Omusirikale oli baali bamuyita Kambugu. Kakati bwe babayiwa ku ggwanika abantu ne baleeta n'abalala baali babatemyetemye wa lulume ne bo ne babayiwawo. Kati ne wajjawo abantu mu kisa ne bagamba katugende tukebera emirambo gino ne bazuula nti abaana tebannafa ne babajjayo mu ggwanika nga bababbayo bubbi ne babaleeta ne babawa treatment ne bamala ne bacontactinga mwami wange. Oluvannyuma ne tufuna ambulance transferring abaana abo batwala mu malwaliro Mukama gye yabayamba n'abaddiza engulu. Naye nze bwe bandeeta okubalabako era ekyo kiro kimu nga 17 February bwe nagenda okubalaba ne faintinga. Bwe nabalaba embeera gye baalimu na faintinga. Era nze kibazo ku lunaku lw'okulonda nga 18 February nazuukuka okudda engulu ssaawa nga 6 ogw'emisana ng'omuwala wange mulaba atuddawo muwala wange ankutte bw'ati nangamba tugenda olonde ne mungamba ate akalulu era bakabbye dda abaana babase kuba nze naziri na faintinga nkitutte nti abaana babakoze eki babase kama
aba European Union ne bajja wali ne bakuba ebifaananyi ne babitwala era babawandiikako nnyo abaana b'emukono abo mu mawulire. Emmotoka yange Prado yali ku AR, bakwata embazzi ne bagitemaatema ne basika epikipiki 45, emmotoka nga 7 zonna nga omanyi kye bayita vandalizing okwonoona. Kayihura bwe yajja emukono ng'okulonda kuwedde n'agamba nti tukukolera emmotoka yo na bano tujja bajjanjaba, neera finale byombi byamulema okutuukiriza. N'abaana abo abamu gambye nti kuliko omu tabeeranga bulungi, nkyamujjanjaba n'olwaleero eyo yennaku gye tulaba mu kalulu kano. Ampuliriza oti Honorable Nambooze Mulesi n'anyumya embuuzi, but kino kye twogerako kiri consistent. Nali ne Dr. Semwongerere mu 1996 nga akyakuŋŋaanya mikono ndowooza yali Soroti, nenasooka okulaba amasasi agakubibwa live, era nali ndowooza batusseemu omuntu ng'amasasi bagatukuba direct, naye mu kisa kya Katonda teriyo gwe bakuba direct. Nali embalala lwe baakuba emmotoka ya Haji Sebagala nga tugenda ne Dr. Semwongerere ne bakuba Haji Sebagala amasasi mu mmotoka. Ne mbadde ndowooza nnyo, of course nalaba akalulu ka 21 Kakoza Mutale n'effujjo eryakolebwa. Oyo yatubanye emukono mu 2010 ku by-election emiggu. Ne yafuuka mukwano gwange oluvannyuma Henry Tumukunde. Naye mu kalulu ka 21 yali horrid. N'abalala kati bali bweru baafuuka mikwano gyange. Omanyi mu 2010 ekyatukubya ennyo Dr. Besigye ng'akyali mu kaseera ako campaigninga mu nnaku ezasooka, kati nga Bobi Wine zaalimu kati, yagenda n'agamba nti Bannayuganda mugume, amagye ebitundu 99 ku buli 100 gawagira nze. Hayayayayaya, kigambibwa nti ab'amagye baasabibwa bakube Besigye n'abantu be balagire ddala nti kiri kye yabadde abagamba nti bamuwagira si kituufu. Naye kyembadde ngamba nti eyo build up ndowooza nnyo nti we tutuukidde mu kalulu akasembyeyo gavumenti ebadde yakyusaamu, ng'era ndowooza nti gavumenti bw'eba ebadde oba regime, not quite government, nti abakola ebintu ebyo baalekeraawo ne bakozesa ssente abantu okuvaayo. But also njagala kumanya to what benefit botta ono omwana, kubanga poliisi egenda kwegana, possibly egenda kusiba gwe yakikoze. Tudiringa na bikolwa byaba individual abagetinze excited ne bagetinga wayward, kuba oli omusajja gw'obadde oyogerako ow'ebulange eyali akola ne RDC at that time bamusiba emyaka 10 naye kati yavaayo. N'okumulaba bw'omulaba bw'oba omusinkanye mu mbeera gy'omusinkanye omusanga akukkuluma naye akolima, then ababikola benefit yaabwe erisajjukirwa kubanga ekikolo kiri nti yali tasuubira nti bajja mu kumukwata kubanga yali akola ekintu ekiri sanctioned by government, by the state. Oba ye bwe yaloowa. Ekisooka wano mu Uganda, candidate Museveni is the state. Omuntu okwesimba mu kalulu oba ovuganya ggwanga lya Uganda eri wansi abantu nga Badiso, Bagiso, Bapiso bonna babeera ba agent, ba candidate. Abapoliisi, ab'amagye bonna baba bakolerera candidate Museveni. Era kitegeeza nti gwe bw'oba weesimbyewo mu kalulu opposition obeera nga ovuganya state ya Uganda. Ekimu ku biraga nti babatuma butumi. Nkulaze oyo mwami ayimbisibwe kati DPC we Lubaga wembaali ffe twevaamu ne tugamba nti katukole ekitakola, ne tugenda ku poliisi y'emukono ne tuwaaba omusango nga tuwawaabira Bakaleke, nga tuwawaabira ayimbisibwe n'abo abavubuka babeera bautoda, babeera ba taxi mu biseera bino ebirala towards campaign, bavaamu militia bafuuka eggye lya NRM emukono, era ne bayambala n'ebyamagye, era ne bakwata n'emmundu, era ne batuba.
kakati netugenda tubawawaabira naye okumanya nti bino ebintu biri state sanctioned nti gavumenti eba ebatumye nga bali ku mulimu mutongole ekifo kyokugamba nti ayimbisibwe jangu wano obonerezebwe bamukyusa bukyusa ne bamugja emukono ne bamugamba tukututtewa Mbale wane emukono watemyetemye abantu abantu bakubiddwa mu kalulu ng'ekyo kye bayise ekibonerezo ekirala nkugambye waliwo lwaki temwamu prosecuting ngaba private citizens era ne bw'onoogenda omulope nga private citizen ojja ttambula ebigere bibiri DPP omusanga agambe nti ngututte obulidde okuva emiggo gye baakuba omugenzi Sulaiman Kigundu awo ku Constitutional Square lwe lwali olukiiko lw'ebyobufuzi olwasooka okukubwako emiggo ng'ensi yonna eraba lwasookera ku Kigundu nti bamusanga awo State Square waliwo omukolo gw'okutongoza kaadi ya FDC okuva olwo ne wajjawo ekyo ekibinja kye bagamba ekya Kiboko Squad nkugambye nti abakulira wali emukono bamuyita Mbaziira Isma tumumanyi naye ne bw'omulopa ku poliisi tebamukwata era ogwo gwe mulimu ogubadde gukolebwa abantu nga Kitata bwe batuukira okusiba nga Kitata bwe bamusibye nga nsonga zondala kwegamba nti nga batabuse lwa nsonga ndala naye nga tebakusibira biri ebyogamba mbuno wakubya abatuuze n'olwekyo ssebo bannayuganda njagala kubagamba ekintu kimu naddala abato abakakula ekirala n'ekirala abantu beerabira munange nti kino kyetuyitamu kyetubadde tuyitamu ebbanga lyonna naye bwe tuba nga kyetubadde tuyitamu ebbanga lyonna tetujja kulekeraawo kulwanirira nsi yaffe ekibazo Mukama agenda kutaasaako baali ba ayagadde kubanga ekisooka ne bw'oba nga tovuddeyo butereevu osobola ofuuka victim teriyo abadde amanyidde ani kyeyune ku ffenna na bino bye tugamba nti abadde muwagizi wa people power olw'okuba nti yabadde avuddeyo okubira ku Kyagulanyi Jambo asobola n'okuba nga yabadde ayagala mulaba bulabi naye nga si muwagizi we asobola n'okuba nti yabadde taliimu mubakuba Jambo naye deke essasi mu liiso nontenewe yeres omuntu nakuba munne essasi mu liiso kakati bugenza okukya bibino byetufunyeeyo bibiri one poliisi egamba nti ono mwana wa mupoliisi munnaffe n'olwekyo mmwe tetubalaba nga musembedde awali omulambo gwe ono mwana wa mupoliisi munnaffe naye nno omupoliisi ku byensomye nze mbadde sinamutegeera linnya nawa gye bamudiployinga ekyokubiri amagye gavudde ne gaga nti ono bamukubiza pisito ate abeera odiyo baffe tebaba naki na pisito omanyi kye bagezaako okuzimba nti muyinza okuba nga abawagizi ba Kyagulanyi be bamwekitye abawagizi otutte wano batandise dda wali wano omukyala bamuyita saali mwogedde nako naye munenka mwogereko kuba wakitiibwa full figure awandiise n'agamba nti kaakati mukulu Kyagulanyi yeyettira abantu be aziike akola accountability mbazungu jajja ssente yagagawale ate ekyennaku fe ab'ebyobufuzi omanyi abakulembeze batugamba okuguma kati bo bakutte ekifaananyi wano nga bo byava okuziika ndowooza olw'abantu abangi ayisizaamu omukono abawuubira ne bagamba olaba essanyu eriri ku mukulu musanyufu nnyo 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 kati baagala kumufuraminga bagambe nti n'abantu bennyini ffe tubatta nga twagala okukolerako ebyobufuzi byaffe n'olwekyo kati bagambye ti omwana yafudde pisito ekyokubiri ti mwana wa musirikale munnaabwe tebatulabayo ekyomuwala waffe bakyeganye ne bagamba tetunnamutomera emmotoka yaffe yabadde ku luguudo ng'etambula enakawa oyo omuwala nagira ka bodaboda ne katuyisa bwati ne batomera bodaboda endala naye kikwewuunyisa nti bodaboda gye bagamba endala gye batomedde poliisi egamba nti bodaboda eyatomedde bano head on collision nga nawe bwogitegeera bodaboda agivuga gwe bode waayo naye bagaa nti eri teyayimiridde yadduse buddusi gamba teyagudde nakugwa yakubye omuntu n'afa naye nga yo neetayimirira namu nedduka mu kifo kyennyini nga poliisi weeri ne watabaawo omuntu n'omu
yategedde namba plate yayo. Kati ne bw'oba toyagala kukkiriza nti nno poliisi emanyi kukutibwa kw'omuwala oyo, bw'owulira statement singa ezo nti kibazo epikipiki esobola ova eri netomera pikipiki ginayo ku speed naye yo nyinimu natatalantuka nako naye navuga buvuzi nti teyayimiridde azifu nti yabadde avuga motoka. Olidde nti teyayimiridde pikipiki eyaleese akabenje teyayimiridde yadduse era tewali agimanyi. Sebo okuva omuwala oyo akabenje akolwe kagwawo, poliisi tesobola wadde tennafulumya bifaananyi footage gweyina wa CCTV tennabifulumya si kyamangu nnyo ekyo. Kakati ebyo byonna byebintu ebituleetera okugamba nti ffe bino twabirabako, naye obadde obuuza nti gavumenti efunamu etya kyobadde obuuza? Kubanga nze ndowooza nti gavumenti ebadde ezimbye ekifaananyi oba NRM ne benefiti yaayo egamba nti kati aba DP balwana, aba FDC tebali sure ku candidate, aba opposition balemeddwe okukolagana. Lwaki mu mbeera eyo olowooza nti gavumenti oba regime yandifunyemu mu kutta abantu nga beevuganya nabo balindisare? Well, gavumenti emanyi nti osobola okutabangula DP nga institution, osobola okutabangula FDC nga institution, naye kyotasobola kutabangula public, abantu ba bulijjo eri bogwe eno DP ne bwenebanga mawu tebakwataganye na kidandala, naye ba abantu first of all bajja kusalawo bagambe nti kuba nabayomba ababiri gundi ye mutuufu, naye bo obusungu bwabwe eri gavumenti bwo bukyaliwo. Kati ebitali bya buli mulundi Mwami Museveni abaako nekyatya, kati ku Bobi Wine President Museveni ekyatya be bavubuka, abavubuka abo abawagira Bobi Wine bo tebasaaga. Fe abakulembeze tusobola n'okutuuka ekiseera n'osaaga oba n'ogamba yensobola, naye baba abavubuka tebakola ki? Tebasaaga. Kandidati waabwe kwe beegattira, naye obusungu bwabwe eri gavumenti si bwakusaaga. Owulidde? Kakati Bobby like any other politician yagenda n'akola interview ku Al Jazeera n'ayogera statement nze nga manyi Museveni neŋŋamba nti neyo statement tugyekoledde. Yagamba nti oli yamugamba nti bw'onoowangula akalulu ne batakulangirira, naga nti abantu bajja kulwana. Omunamawulire n'amuddamu nti bayinza okulwana, n'amugamba sikugambye nti bayinza, nkugambye nti gavumenti bw'etannangirira abantu bajja kulwana, mu Uganda ejja kubaayo uprising. Kakati President Museveni ekyo n'abantu be bakiwulira ne bagamba Bobi Wine olowooza we shall follow due to anga y'abantu nti abantu bajja kuŋŋaana bateekewo obusungu bajje batuwambe, kubanga omanyi bagamba nti akugoba yakuwama ki amagezi, anti agenda n'agamba nti ab'emmanga wuyo mpeereza, kakati naawe n'oteega. Kati President Museveni ayagala abavubuka batye. Owasoose omuwala eyafudde mu ngeri ey'amantambutambu Rita, amangu nnyo olaba nga wali baleeta ebifaananyi bye, era ng'olaba basaiba propagandist ba regime nga batandika okuba ebifaananyi bya keesi y'omuwala oyo, nga eno bakubawo ekifaananyi kya mukyala Bobi Wine ku beach nga ye asanyuka, ng'eno bateekayo abaana b'omuwala oyo, nga wano bateekawo ekifaananyi ky'abaana ba Bobi Wine nga baseka, kati nga batandika okugamba gwofiira ki? Ebyo byonna baba babikola gwe ogambe bannange nze we bankwata okuntwalayo ku kabaka kamalireyo kino ne batuwamba ekifaananyi nkirabyeko leero. Batuuka ne baŋŋamba kiramboozi omanyi nti mulungi gyali ekatayonse abonaabona nsabo nga bamanyi n'erinnya lya bebi wange konze kimanyi, naye nno kabaka ali mu kabaka gw'ofiirira
ali mu lubiri atudde n'abalangira be banywa cyayi kakati bwe ogenda fiira bwereere kuba kabaka gwofiirira yali eri mu ssanyu n'abaana be naye gwe mulungi talina muyonsa babiŋŋamba nga bantomentinga ampuliriza bwe nkomawo okuva mu mutindo mu 2009 lwe twalina kayunga rights mukwano gwange Robert Kalundi Serumaga baamukwata nga tufulumye studios ne bamukuba engwala ne bamukulula ku tamaka ne bamukasuka mu bbuutu ya kibina ekiro ekyo bwe tukuba enduulu ne tukubira buli omu ne tukubira gundi amawulire ne gatambula mangu General Mugisha muntu bwe ŋŋenda okwogera naye ku Lwomukaaga twasinkana ku CPS ku poliisi ne munyumiza bye twalabye naga nti mbiwulidde ku Voice of America tie nembiwulira ku mikotu gy'amawulire mingi nakyuka nantunulira nankwata ku kibegabega naye naŋŋamba nti naye nti regime mwagikoledde omulimu mulungi mutunulire nga nti gye naabadde ki naga nti abaakoze bino baabadde bamanyi muli b'amawulire baabadde bamanyi n'okumanya nti mwina amasimu g'abamawulire bannammwe naga nti n'ekirala baabadde bamanyi bali ku TV station nga basuubira n'okusuubira nti eriyo abakamera ababakwata waggulu nemutunuli naga nti naye successfully baakoze ebyo mu maaso gammwe nti nammwe ne mukola kye baabadde basuubira yonna ne mugikubira nti the achievement is to instill fear era mu bigambo bye to instill fear era naseka mu ngeri si ya busanyufu and Peter you have successfully transferred that fear netwawukana awo enzira